tuwozesa essaawa y'okuzaawa olumbe lutulanga bwemage batayingivu kati olwalero we bagamba nti Suna Ben ayagala nnyo maama we mwagala lwa nsonga nti nkuze ndaba ebintu bingi ng'alima walimira yeyazikawo bweyazisa omukadde oyo ssebo nga kati mbiwulira omuntu asobola okweyazika ku ttaka mukannimirewo ogendewo omuntu ne weekazaakaza n'omugamba nti nno njagala nti mbadde nsaba nnimirekawo ng'olaba omuntu waliwo ekisiko kiri awo tewali kye bakolerawo kati ng'ogenda ng'okikandula ng'omusaba nga akugira ogiyo oliminawo bwe ndiba njagala ndigira era ffe waliwo abantu maama we yalimira ebbanga ne tutuuka okulowooza nti waffe era twekanga nnyo nga tulaba nga batuttewo tugamba maama ekibanja kyaffe naga bulijjo bampaawo okulimirawo bulimizi era waliwo gye yali yakakandula ng'ekikanda akikandudde kimaze okutereera obulungi omukazi n'ajja bannange mukyala Kayondo bo n'agamba otya mukwano nsaba kunsonyiwa anti Ssaalongo yagambye nti awantu yeetaagawo alina byayagala nga maama akandudde ekikande kumala emyezi ng'ebiri ng'akeera n'agenda n'alima kati byebyo nze bye nakulandaba Mukyala Kayondo